akulira enzikiriza y'Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka akakasizza abantu b'omu West Nile n'okusingira ddala mu disitulikiti ye Arua nga bwe batali muntu n'omu asobola kutabangula mirembe mu kitundu kino naddala nga gavumenti ya NRM eri mu buyinza. Bisaka okwogera bino abadde akulembedde mu mukolo gw'okulamaga abakkiriza mu nzikiriza eno bwe beegattiddeko mu kitundu kino nga guno gubadde wansi w'omulamwa ogw'okusomesa abantu obumu kw'ossa n'okumanyisa abantu ba West Nile ebirungi ebikoleddwa gavumenti eno wakati mu nteekateeka ez'obbakulaakulanya. Tusakira pulezidenti habw'ensonga obwire bw'abaire pulezidenti atakayizire mu bwebembezi bw'eihanga abantu bali baine ebyetaago byabwe ne bagamba ihanga lya Uganda liritunga dihi omwebembezi omulungi akateekawo obusinge. Donc akiri pulezidenti yali ako amalaba nyakugirbi amazikini amangadriba amanisu ngoni nyakugirbi tuzwalaru. Bisaka era ayanirizza abantu abasobye mu 200 nga muno mubaddemu n'abazungu okuva mu nsi ya Budaaki abasaze eddiiro ne beegatta ku nzikiriza eno ey'obumu okuva mu madiini amalala era bano n'abasaba okusigala nga bali bumu n'okugatta abantu mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Yitwa abaikiriza obumu hamwe n'abanywanyi baitu itwena abanyayuganda boona kusabika pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kandi tumugonza muno habw'ensonga amabayikiriza mungobuledi luwono amwati pulezidenti Yoweri Museveni tu yalina amaditeezo yama revenue hamwe n'abanyayuganda itwena tusakika pulezidenti habw'ensonga amabanya nyakuyi Uganda bya amati pulezidenti Museveni. Bisaka akakasizza abantu b'omu West Nile nga watali muntu yenna ayinza kutabangula mirembe mu kiseera kino gye bawangaaliramu. Baitu kurwa pulezidenti yeyizire mu bwebembezi bw'eihanga lino yateekawo obusinge mu lujungu ekituleeta peace. Ekigambo peace kimanyisa abantu bakola emirimu yaabo kulungi omunsi omu atari obuzibu bwona habwokuba obusinge bwaguro kola mirimu habwokuba ebizibu biba biri bingi entalo nundu bomu n'ebindi. Baitu kurwa pulezidenti yateekereho obusinge mu Uganda hati twaba kulungi twakola emirimu yaitu Arua n'ahandi boona abantu bakola emirimu yaabo habwa peace ekituleeta peace habwa nikyo ekisumuluzo ky'enkulaakulana. Bo abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu Regional Police Commander wa West Nile Alfred Zaake baaniriza enteekateeka y'obusobozi Bisaka olw'okuyambako gavumenti mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Now, I know the values this faith holds. I've been reading about it. Unity, community, working against bad practices. And sincerely, that's what we do as the police, as government, as law enforcement agencies. We work to fight against it supports government programs. Then why can't we support? It's the reason ever since we came here, I think there has been security provided for this event. And to be truthful, we have not registered any bad thing surrounding this event. This does not mean there were no bad people planning against the bill today. Absolutely, yes. Yes. So I want to thank you for coming to West Nile. It's really a very memorable day. We pray that everybody gets blessings. I know you prayed for us all, and our lives will never be the same. That's why you have 5,000 people gathered, and you are not going to hear 2,000 shillings lost. Here, when we lose money, we announce it. When we lose funds, we announce it. When somebody beats you, you talk and say, I am sorry. We are the only people that will say sorry to you when you have beaten us actually. Kabiri, Tato obusobozi hamwe n'abaweereza nywena mu ibara lya President General Yoweri Kaguta Museveni. Nkwenda abasiima nywena mwebale kuhagira gavumenti y'ekiyenyeeremu.
tata obusobozi arobanduzire na ba PDM baitu babahereza baitu bote basisa sente za PDM. Arua Salim Komakechi asabye abakkiriza okusigala nga bagoberera enteekateeka za gavumenti olwo ne banasobola nabo oziganyulwamu. Abantu abasoba mu 1600 be bayambaziddwa amakanzu okutandika okuweereza